mbalamusizaako muli mutya obulamu buli butya mugyebaleko waliwo ebintu ebitabangawo guno mwaka just imagine eno show sina gwenjiwereza mulala era sigenda kumentioninga muntu n'omusheno okujjako this a very special show ya doctor nziza okukyalira Dr. Biva Organic omukulu Senjobe Richard tetuze kunyumya mbozi ndala yonna tuzze kweyagaliza mwaka mumulabeko yani bulijjo muwulire ani afudde emo wenjawulo ani sponsorize emyezi mukage gisembyeyo kitu bya nebera y'amaanyi ennyo anyway bingi ebya doctor bingi doctor nkwaniriza ta nange nesimi okubeera ku YouTube channel ya Emma wadde njogerako bwogezi abasinga bagamba gwayogerako yaliwa nga sirabikirangako ku YouTube channel yo kyewunyisa nnyo mwaka mulamba tukikoze naye olwabo kubidde akasimu nogamba dokita njagala kukyalirako nayamba ndi bize naye jangu nga tulina okulabagana omwaka mulamba gwe tutambudde si mwaka gumu nno tutambudde emyaka mingi naye guno tubadde nnyo active tubadde active nnyo ondaze abantu abali ku community ya YouTube bangi bantegedde nga bayita ku channel ya Waswa Emmanuel ne Trust Media naddala abaana abali ebuwalabu bangoberera nnyo ate abamu baali tebamanyi nti ye Dr. Senjobe gwe yabajjanjabanga wano yagenda gamba bangi bankubira n'amasimu dokita najjako newuwo ate mpulidde ne Emma akwogerako abamu ne batandika okulifaalinga bamaama baabwe era bangi kati bazze mu biseera bino tubayambye nnyo n'abaana bangi bali ebuwalabu bankubira ne bagamba dokita ate kati ffe tetulina ssente tuyagala tuyambibwe nkoze ntya ekifuba kinnemeddeko ate nnumizibwa ngenze mu period ne mugamba akozesa kino na kino bw'olijja e Kampala ate tulabe embeera bw'eritereera njagala okubategeeza nti kyemulabako kati Waswa Emma myezi mukaaga ng'erina ba subscribe omutwalo gumu mu kakaaga mu bitaano idea setup yali ya doctor kituufu era Waswa Emma yantuukira nagamba dokita njagala kutandika channel naye nkoze ntya ne ngamba tandika naffe okutandika Biva Organic and Natural Products nali ndi muntu nali njagala nnyo okukozesebwa naye waliwo omwami omu yalina mu Japan nangamba no lwaki totandika omaze okusoma otegeera kyokola lwaki totandika ekikyo olwaleero yagemaanyi gange nange bwe nalaba nga Emma abadde gyabadde ate kati ayagala kweyubula ne mugamba Emma olina okutandika lwaki totandika okyali muvubuka muto amaanyi ogayina emirimu egyammwe gyakuyiriba osobola okuyiriba era kati yensonga lwaki nalabika tuyagala nategeka YouTube Awards eyo idea nungi nti nze mutera okutambula mu mawanga ag'enjawulo naddala Ghana ngendayo nnyo wano mu Africa wenjo sooka obbagerezaako buli kimu waabwe kirina awards buli kimu abafumbi b'emmere baba na awards ze bategeka nga za abafumbi ba mmere abakozi b'omu butale ne baba na awards abasomesa balina awards naye kaakati YouTube community ennene nnyo wano eri competitive era bwe nalabye ng'olese idea eyo mbadde nnyino gyenda osinga okulaba nga egenda mu maaso kubanga kyekimu ekijja okutandika okulaga omulimu gwe mukola nti gwanjawulo ate n'oguwa ekitiibwa abadde bagukola nga baguteekamu ebintu ebitasaana kulaga mu bantu ke kaseera babijjemu kuba tojja kunominatinga muntu akola bintu byesitaza kyemanyi tojja kunominatinga muntu alwana ntalo kati ekyo kijja kutandika okutuwa ekifaananyi ekirungi ekya YouTube n'omuzadde omwana jjajja buli omu atandika okulaba content wammwe okubategeezaako ekirala interview Dr. Gyampe yasooka nga YouTube channel negenda tandika yaŋŋamba genda onoonyereze ku muvubuka Wodemaya bw'olidda ombuulire after 2 weeks nali simumanyi Wodemaya nze nga bwengambye ntambula nnyo okugenda e Ghana Accra bamuzaala eyo mu bitundu eyo ebyetokoladi nze nasooka okumanya Wodemaya nali Accra nga be bamu ku ba blog ab'amaanyi bwe natuuka wano ne ŋŋamba naye lwaki abaana bawano tebatandika koppa amagezi bwe gatyo era olwatu badde twogera n'enkubulya ku Afrimax English abe Rwanda era nabo b'amaanyi naye mbagamba mulina okutandika okunoonya content azimba eggwanga tuve mu content ono oli gwajja ku TV n'atandika okwogera ebintu by'ekisiru ebintu ebiwemula ebintu ebirumba bannammwe mutandika okunoonya content ddala omuntu gwajja okugoberera amutereke n'omutereka kati tuli ku smart TV
level kumulaba kati kwetuse nti omuntu YouTube tubale tugiraba ku smartphone ne kati ogiyunga ku TV waka notandika ogiraba ne community yo kati okulaba abantu abo buli omu okutula ne mulaba wamu mulina okubanga mulina content azimba ngate content wana Uganda mungi nnyo mu Africa mungi ekyo kikulu nnyo. So wenadda wenanonyereza ku musajja neja ne mnyera buli kimu kyatategedde ku Wodemaya African YouTuber omu kubasinga waneka agenda milioni y'abantu agenda mu 1 million subscribers era Dr. Yangamba yagala nnyo okundaba ku African continent sebo tujja era tujja kukola ekisoboka nkutuse ku Wodemaya bwe naba ngenda akola tujja kukola appointment naye tusobole okumulaba kalino nomundayo laba bwe nabadde nyimyako ne bana aba community nabadde njogerako ne team yange ejeteeka nayo nimbagamba what does it take to bring Wodemaya here abantu ngabo mwebbo kyolina okumanya mwebbo bo banoonya mmwe nammwe munoonya bo naye ekirina obbagatta nga mutandisa okukola ebintu nga bino ebibasikiriza okujja kati munaategeka YouTube awards Wodemaya ajja kujja anoonya ani akoze ekintu kino e Uganda Afrimax ajja kunoonya ne bamba vlog ab'amaanyi abali mu mawanga ag'enjawulo bajja kunoonya so ekigendera kyange ku awards zino njagala tuteekeo the other side of YouTube eyaba Wodemaya gye bakola ba Miss Trudy tulina abaana bangi abakola bangi ba Miss Trudy African Tigress abaana bangi abali wano mu Africa bakola ebintu ebi real byolaba ne Uganda wana abaana bangi bolaba Bafaruku bangi we bali wano abakola emirimu gyolaba ba Evelyn Habi abana bakola Fifije abayina waka gwolaba nga otula n'omulaba n'omuwa obudde era kati olaba ababadde bakola waka gwolaba abadde tatambula ng'agenda azikira ogenda okulanga batugenda batransforminga badda ku bintu abantu bye baagala ebintu ebizimba omwana byajja okufunamu n'omuntu omukulu afunemu ekisoka kya bino officially nkwebaza ng'ensi yonna eraba gw'onfudde kyendi Dr. ampadde sente Dr. andabiridde andezenga mutabani we kugad family tubaddewo for almost 3 years naye ate guno omwaka tubondinze nnyo kubanga abadde a very big muscle ku kuyimirirawo kwa lwaki nayagala nnyo okutambula naawe nze njagala nnyo omuntu akola ekintu ekiriyo akola ekintu ekyamazima mu ba YouTubers abangi abali mu ggwanga y'omu ku ggwe abalina amazima abasinga bali batuseeko mu office yange abamu bali bankubiddeko essimu omuna ankubira ne mugamba tojja kundaba kubanga nga story gy'omuwulirako tosobola kukkiriza kusemberera mulimo gwe mukola mulimu munene ensi weegenda kati social media zigenze ziwamba mulina okwebrandi nga mufuuka abantu ab'amaanyi nga buli office gy'ogenda mu bakulicognizinga naye kati kino oli buli avaayo n'agamba gwe wagundi sijja kugendayo namukubye namulumbye muve mu nkola eyo kijja kukuyamba buli office okubanga ogiyingira ekyo kikulu nnyo kakati nsazeewo nzije tugenda birthday yange ya December 25 Lekati yegwe waswa Emmanuel ozalibwa ku Christmas celebrating this week lekati bawa mukisa nno era so bampa bwengaba ate era bononyeza kulinnya eryo abantu abalina erinnya eryo batera nnyo kuba kind batera nnyo kuba abantu abantu yemulimu muntu asobola okubeera nga muntu naye nga si muntu w'abantu era bw'otunuulya abaana bangi mbalaba ne ku YouTube channel yo bakwettanira bakubuuza ebintu bingi kati olina nekyokolaawo ekya pick up ekyo kiraga nti abantu bakwesiga tewali muntu asobola kwesiga nagamba ojja kunkima ku airport olw'okuba nti oli muntu mwesigwa oyogera bulungi weesigika mu buli kintu omuntu akwesiga nagamba ojja kunkima ate tolina nkwe obutaba nankwe mu mirimu kikulu nnyo abantu bangi bakola emirimu negigaana lwakuba nankwe Biva Organic and Natural Products mbadde mulimu guno emyaka 15 naye abantu kyebanneebazaako nange kyennemanyiiko sintera mu kuba kulumba bitankwatako ate njagala nnyo omuntu gwendaba nga ali mu kintu kyenkola asituke n'okusinga nze abaana bangi babadde ku Biva Organic nga bankola nabo
abamu ne batambula ne bagenda naye nze nyumirwa nnyo omwana nga asitusa okusinga wendi oba nga afaananye kyendi okusinga ono ajja okuva wano ate answaze. Kitegeera bulungi nnyo. Kyekyo nange kyovala alina ku nsembeza ba YouTubers bangi. Ndozazo zeso hosting aba YouTubers ku channel. Ku hosting aba YouTubers ekyo nakyo kirina engeri gye kikwongera okuwa amaanyi n'okuwa ekifaananyi ekirungi kubanga buli lwotandika okukolagana ne banno emirimu mingi osanga abayimbi nti nze sikolagana na gundi n'osanga aba YouTubers sikolagana na gundi. Omulimu ogwaffe ogw'obujjanjabi mu naturopathic treatment oba mu herbal medicine twalibadde na association nyingi ezitutwala n'olwokuba oli agamba kati Dr. Senjobe sijja kukolagana naye abo baludde mu kintu abo tebagala kukwatagana naffe mwe mutagala kukwatagana naffe naye nze nagamba buli muntu njagala ansemberere tufune ideas ezenjawulo tusobola otwala omulimu guno mu maaso. Kale Dr. olw'obufunda bw'obudde ekisooka kya byonna kankuwe keeki eno keeki eno ya birthday yange at the same time olwokuba tugicelebratinga you have to celebrate it. Wow. Eno yiyo ojja kugisala ne team. Yes. Abaana bonna babeera wano. Kino nno kiina kyekiraga ekyamaanyi eri omukwano gwaffe nti buli okola ekintu ekirungi ate buli okolagana n'omuntu ayagaliza bino byofuna. Emma tuwadde keeke eno nga Biva organic okutwebaza olw'enkolagana gye tubadde naye ekyo kiraga nti enkolagana eno tujja gikuuma paka era nsiimye nnyo omuntu akutuukirira n'abaako kyakusitulya n'akuleetera kiraga nti aba akwagala okusinga ow'ebigambo. Okusinga ow'ebigambo naye abantu bangi bagamba nkwagala naye ng'ate kikoma mu bigambo. Naye kati bwe ndya akakeeke kano ne ttiimu yange nabo tebajja kwerabira awaso obagambe Emma yabebazizza nnyo lwakuba olunaku lwozze ozze nga abasinga tebakola naye era ttiimu gy'osanzeewo esiima nnyo ate nabo bakugoberera nnyo. Yes. Twali tutegeka twali tutwine gye batuyise bali ba People's Choice Quality Award. Manyinze sitera nnyo kutambula kyekizibu kyange n'emirimu gyange emirala ne baŋŋamba bakunominate nze okufuna award ab'ebitiibwa bangi naye nze njagala nnyo omuntu ono ajja okulaga abalala nti buli kimu kisoboka. Oyo mba njagala nnyo okutambula naye era ndowooza bw'otunulira ttiimu yange gyenkola ntera nnyo okukola n'abavubuka abato. Kino sigamba nti nina discrimination mu bakadde nedda kiraga nti gwe naawe muzzukulu wo gw'oyina awaka ajja kubaako kyasobola okukola n'oyo gw'olaba nti anoonyeza omulimu gumubuze ajja gufuna era akole. Naye olwaleero bw'otunuulya Biva organic tulina generation gy'olaba ddala nti ejja tutambuza ekisaawe ky'ebyobulamu mu maaso. Yes. Ya mwaka 2021 2020 nayo tugiina twawangula nno n'ebitundu 8. Waliwo n'omukyala yankubidde gy'essimu nawe Dr. Senjobe nakulabye nga bakulaga ku TV nga wawangudde awaadi nali ku Old Kampala abakyala ne bajja nga batubuuza baani abasinga okujjanjaba nga bakozesa obutonde n'okuba ne products ennungi n'empaayo gwe Biva organic alina n'omulala gwe yawaayo nagamba n'empaayo ne Prof Bio Research nagamba nawaayo mmwe babiri naye ate nze Mukama n'ayamba n'empangula. Olaba nze siri jealous era n'oyo mwogedde nti Enyanzi naye abamu agamba waliwo n'omulala kuba naye Enyanzi akola ebintu birungi mulaba era naye ammanyi naye muvubuka muto era naye byakola birungi. Nakuleeteddeyo enkoko seggwanga abaana bajja kuginywa. Seggwanga eno no wampaako dda seggwanga bwe gwali eno ngikwongedde ate nno nze ndya nkoko zokka na byennyanja siria red meat. Siria red meat era nze bwe oyagala okunfuna nkoko kyennyanja engege eyo n'empuuta ate empuuta nga tesussa kilo 5 bino ebinene sibirya. Kati enkoko bwetye entoototo
eba nnungi nnyo. Then ekirala ekisembayo, this is your ekino kyo gwe kyesumululire bulungi nnyo kiyimiridde oba otadde mu kiki muno kikyuse kyesumululira ema weebale nnyo kubanga onjagala nnyo bwoti. Manyi tukolagana n'abantu bangi naye mu bangi mubaamu asinga okukwagala. Asinga okukwagala ema nkoleddeyo kakyeyogerere. In fact, nasoka bisaba doctor oli omuto wala omwalo naye yaleka ade mulwadde responding kwesabira nga nawe bwe bugenda. Yes. Ekifaananyi kino Biva Organic and the natural health product Biva Organic. Yeah. Thank you for supporting Waswa Emma and the Trust Media Uganda. Yes. Era nja kukitimba mu office yange wano. Kirabika bulungi. Amaye bino bye bayita ebijjukizo eri abantu nti obuntu omujjukira paka. So ekyo because you have made us. Twebaza Mukama Katonda olw'ebintu byatuyisizaamu naddala ebirungi n'ebibi nga sobodde okubituyisaamu kuba tulaba nti tubadde mu muyaga gwa COVID-19 gutambulidde ddala emyaka 2. Bannaffe bangi batugenzeeko naye gwakyaliwo osaba Katonda. Saba Mukama Katonda wayongera okukuluŋŋamya. Kyemanyi okubeerawo okwo kubadde kulungamya kwa Mukama Katonda kuba bangi babadde tebalina busobozi naye Mukama n'abakuuma. Ate mweyongere nnyo n'okukozesa obutonde. Obutonde buno butuyamba okuwangaala, okulabika obulungi, obutalumbibwa ndwadde. Emmere gy'olya kikulu nnyo. Ebibala okubirya kikulu nnyo. Enva endiirwa, okweyisa obulungi, okuyisa obulungi omubiri gwo. Omubiri abasinga bagiyisa bubi nosanga nga omubiri bakuyita kugugalabanja taguwa value. N'atuuka ekiseera nga waliwo obulwadde obumukutta olw'okugalabanja omubiri n'atandika okwejjusa. Wabaawo abantu abafunye endwadde nga ziva mu kuyisa bubi mu birindya. N'afuna ebirwadde nga peptic ulcers, n'afuna ebirwadde nga sukaali, n'afuna ebirwadde nga high blood pressure. Kati ebyo byonna osobola okubyewala ng'oyita mu ndya ennungi n'okuyisa omubiri obulungi. Buno bubaka bwa mwaka nti omubiri gwo bonna aguyisa obulungi gujja kuweereza emyaka mingi. Ate bw'oguyisa obubi gujja kufuuka wandwadde, gusaka endwadde. N'ezo endwadde z'olina ezikuluma kuba buli muntu abaako n'ekimusumbuwa mu mubiri. Kifuba okulaba nga okuyingira omwaka ogujja ng'okirwanyisiza kivuddemu. Ojja kubeera mulamu bulungi nga weeyagala. Dr. Biva Organic ko Access Building Lubaga Road ne branches ezisigadde zonna mu ggwanga. Tulina amatabi mangi okwetoola eggwanga. Tulina ettabi Embaale, banaffe abali mu Eastern, okuliraana BCU, banaffe abali Emityana, tuli Mityana opposite ne main gate y'eddwaliro lya gavumenti, banaffe abali Kayunga okuliraana Katicom Hotel, Luweero tuli Kasana okuliraana Airtel, Iganga tuli mabega wa police, ne Jinja tuli Jinja ku Busoga Mall. Banaffe abali Mukono Lugazi buyikwe tuli Lugazi wakati wa Shell ne Toto ku kizimbe ekiriko Abusa Banka, Masaka ku Elgin Street, Mbalala tuli ku High Street ekizimbe Bam Complex, Kamuli Mbusoga tuli Kamuli ku Temple Road. Biva Organic tulina amatabi mangi okwetoola eggwanga gwayitaga okufuna services zaffe. Ezimu ku services zetuwa abantu muli okubajjanjaba. Tujjanjaba nga tukozesa butonde, mmere, middo, bibala. Ffe tuyita okujjanjaba n'obeera health nga tolina kirwadde kikusumbuwa. Tukola ku ndwadde okuviira ddala ku z'ensusu, endwadde ez'omu mubiri munda, endwadde eza metabolism, communicable diseases tuzikolako bulungi, eziri infectious n'ezitali. Kati nno gwe atulaba otegedde Biva Organic yaani era tusangibwa wano ku kitebe ekikulu obategezeza. Tuli ku Access Building opposite Hotel Sojovalo, oluguudo kwe tuli luyitibwa Lubaga Road we tusangibwa. Wano we tukyali ne mu bbanga ttono nnyo tujja kudda mu maka gaffe agali permanent. Nga tetukyali mu bizimbe bipangise. Tugenda byanveiringa. Mu bbanga eritasukka mwaka
yeah. That is it. Doctor, nze nkusibudde. Webale kunkyalirako nenyongera okwagaliza abalabi ba Waswa Emma omwaka omujja ne Christmas eyessanyu n'emirembe nammwe abali emitala w'amayanja okwongera okusubscribinga ku YouTube channel ya Waswa Emma ne Trust Media kuba information gyayina ezimba information yezimba era otera nnyo okubeera biko byotaddeko nengamba wataddeko kino nakirengedde wembera mu biseera byange eby'eddembe essaawa ez'ekiro 3:4 nkukeberako ne kumakya ssaawa 1:2 awo nga sinayingira office nsooka nempita ku mikutu egyo nendaba ani alinako information gye nnyina okulaba amawulire amalungi kuba mututuusako amawulire kati nammwe muli media ejjudde mututuusako amawulire oluusi ge tuba tetunalaba ku media ziri endala nebye tutubadde tutamanyi mu ggwanga kati wagenda n'otulaga emisota neŋŋamba omusajja ono ninga musajja ono emisota gino muntu asobola okwambala omusota ne gutamuluma kimba netamumira oli w'amaanyi eyo project yona Biva yagisasulira banna ne bwakubadde yebuzabuziza naye yabisasulira ebyo naga geno lambule kino geno lambule kiri project tugenda kongozimba mu maaso awo tuli mu transition enjalo tangenda okutambula ogende bweru w'amawanga Nairobi mu January tandika ogende bweru w'amawanga osobola okulaba obeera exposed omanyi bw'obeera exposed otandika okulaba ebintu ne ideas zeeyongera omanyi lwaki Biva Organic and Natural Products mu kisaawe kino ekyokujjanjaba nga tukozesa obutonde tuli bankizo tuli exposed ntambudde amawanga nakatambula amawanga ndooza gali 27 sofa okwetooloola ensi eno oluusi ngenda ku research oluusi wabaawo emisomo gye bampise oluusi kusoma oluusi kulambula nga nze ndaba ensi etambula etya kikuyamba okwongera okuyiga n'okukola ekintu ekiriyo n'oba ne competition ennungi that is it. Mbere bulungi mwiraba.